Abdallah Kiwanuka buli mwaka akola enteekateeka eno n'atuyita netujja ne tusaba ne twogera ebigambo ne tulya ne walli abakwabanga nti mwabe mukono eno sayidi mwaga omuceere mwagala mayuuni semukansubire bateeseteese mayuuni si muceere. Twebaza Mungu ku lw'ebyo bye tuyiseemu era bye tukyayitamu. Kadde waffe district kali abantu b'emukono eno ndaba bo bali gumite ndaba mwe mukyalemeddeko era njagala kuggumiza ensonga eyo gye muliko. Akalulu kano twakayitamu ne tuwangula ku mitendera egy'enjawulo emu ku ngeri emu gye tubanja abo abatwepaatiiseeko ne beerangirira bo bokka na bokka nga bannaffe abalala bagambye temubakkiriza ku mikolo gyammwe, temubawa kazindaalo. Bwe balemerawo mwe gibalekera emikolo. Tetugambye nti mubakube ffe tuli bakozi bafujjo, naye tubaboole babulene banywa amazzi kubanga si be baalondebwa batwepaatiikako bwepaatiisi. Tutambulirawo tugenda kwenunula Mungu ali naffe. Kirungi abakulembeze baffe weebali, naye bakansala weebali, gavana waali eyawangula newankubadde tebakulangirira yegwe mukulembeze tukulembera abantu baffe bano. Sebo gavana ffe yegwe gwe tumanyi kulembera abantu ba mukono. Ebisigadde Mungu ajja kutuyamba okuggusa ensonga zino. Kankomaawo kubanga obudde bw'okusengulukuka oba oli awo butuuse. Omukama akuume. Supreme Region ow'essaza lino kumpi ekitundu kyonna ekya